Libadde essanyu jjereere ku ssomero lya Kinawa High School ekyengera Mugongo mu disitulikiti y'e Wakiso olw'abayizi baabwe abaatuula ebigezo bya siniya ey'omukago omwaka oguwedde okubiyitira waggulu. Baatuuza abayizi 203 ng'omuyizi asinze afunye obubonero 20, ng'abayizi 6 bafunye obubonero 19, abayizi 8 ne bafuna obubonero 18, nga n'abalala bakoze bulungi ne bafuna obubonero obubatwala ku yunivasite. Byetayemuddu w'ey'okwebaza emanyiddwa nga Shukuru ekulembeddwamu Sheikh Mustafa Mutyaba asimye Allah asobozesezza abayizi baabwe okukola obulungi n'akubiriza ab'ebibiina ebirala bulijjo okusoma ebitabo. Twebaza Allah atuusizza mukadde kano asobozesezza abayizi baffe okusoma ne bamala bulungi. Tusaba Allah akkirize nammwe abaliwo musome bulungi. Hajati Aisha Nakakinde Matovu omukulu w'essomero lino asimye Allah yasobozesezza abayizi bano okuyita obulungi n'alambulula ku ngeri gye baakozeemu kw'ossa ebisobozesa abayizi ebiri mu ssomero lino okukola obulungi. Tulina abaana abafunye 20 points baakamazeeyo ate nga mu sciences. Tulina aba BCM abaana basatu bakoledde ddala bulungi era bagenda kula musawo. Hajati Matovu asimye abasomesa n'abazadde olw'okukwasiza wamu ate n'abayizi ne babeera bawulize n'asaba abazadde okubongera abaana. Tweyama tujja kubeera nga tukibakolera buli kadde era ne kati twakikoze era tubasaba temujjanga okwo mutujjukirenga naffe mubeerenga mumusiima naye ekyokusiima kyetusinga okwagala mumwe abazadde kubeera nga mutuwa abaana era ne mwongera okutwesiga. Twakikubye abaana bonna bagenda kuki ku yunivasite tutwongera abaana. Ye Muzaffaru Cheptegei akulira ebyenjigiriza alambuludde engeri gye bateekateekamu abayizi okusobola okubafuula ab'omugaso mu ggwanga. Tulina puroguramu emaliriza syllabus nga tuli mu term 1 eya candidate class. Ekyo kituwa obudde okuddayo neturivayizinga n'abayizi bano. Abayizi betwogeddeko nabo saako omuzadde w'omuyizi eyasinze basanyusa olw'ekkulwa lye batuuseeko. Badde nkola competition ya HEP sokusaba koze points 2 Nasobodde okufuna points 18. Mbadde nsomera ku Kinawa High School kyengera Mugongo nafunye points 15. Nalikola coordination ya BCM stroke ICT nafunye points 19. Ye ku ttabi lya Kinawa High School e Kawempe ku Lukadde beebaziza Katonda olw'abayizi baabwe baatula ebigezo bya siniya ey'omukago omwaka oguwedde okuyitira waggulu. Nabo beetaye mu dduwa ekulembeddwamu Sheikh Shafiiki Nsubuga okuva ku Masjidi Musafirine Wakiso kw'osaba amasheeya abalala. Dduwa yeetabyeko n'abazadde nga baatuuza abayizi 209. Sheikh Nsubuga bakuutidde bulijjo okwebazanga Allah olw'obuwanguzi babeera batuuseeko. Alhamdulillah era tulina kye tuyinza kwogera kyonna okuleka okusigala nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdusalaamu Nsanja imaamu w'essomero lino alaze obukulu bw'okusoma dduwa eno ne yeebaza abatandisa amasomero ga Kinawa High School olw'omutindo gwe boolesa. Baba bagenda mu bigezo tusooka kusaba Allah abayise ate baba bayise tetwerabira kwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Muhammad Ali Serugo omukulu w'essomero lino alaze obukuumi bwe balina eri abayizi omalize kamera zimulengera n'asaba abazadde okubongera abaana. Njagala obbakakasa nga bw'eri enkola yaffe tujja kusomesereramu aye tusuubira nti omwaka guno ate guno gwe tuyina ate bo baakalaso nnyo. Ayogedde ne ku ngeri gye basebya emizannyo ku mwanjo nga kino kyeyolekera ku bikopo bye bawangula anti nga siri ayolesa mubiri. Ebikopo biva mu mizannyo egy'enjawulo, tuzannya volleyball bulungi, tuzannya badminton, tuzannya omupiira, tuzannya basketball. Muhammad Ssenyondo amyuka akulira ebyensoma alambuludde engeri abayizi gye bakozeemu. Abayizi ab'amasomo waliwo abayizi abadde bakola BCM nga abasinze bali 2 bafunye obubonero 18. Abamu ku bayizi abakola amasomo ga sayansi balaze essanyu olw'obukugu bafuna okuva eri abasomesa. Naye tugenda okukwata eno emmese tusobole okugatta ebintu ebimu emmese gyeyina ku byapa tenabasho ebintu eri obeera ng'ali mu ddwaliro. Brian Kigozi yasinze banne ayogedde ebimu ku byamusobozesezza. Nakoze PCM stroke ICT era Mukama yasobozesezza okumpa points 2
mwebaza mukama kuba naye abigaba. Ate libadde essanyu jjerere ku ssomero lya St. John High School e Namugongo ng'abayizi n'abasomesa baaniiza ebyavudde embigezo ebya siniya ey'omukaaga ebyatulibwa omwaka oguwedde. Akulira ebyenjigiriza ku mutendera gwa A-level ssaako abasomesa basangiddwa babuulira abayizi ebivudde embigezo wakati mu ssanyu. The best candidate was Nantambi Aisha. Batuuza abayizi 45 nga bonna basobodde okufuna obubonero obatwala mu yunivasite nga mu ku bayizi abasinze Aisha Nantambi ng'ayogedde ku byamusobozesezza okuyita obulungi. I'm so happy that I got 14 points with the support of my teachers. I got 16 points. I thank my parents, my teachers for being there for me. Nafunye points 14. Nebaza Katonda yansobozesezza okukola zineno points. I managed to score 15 with an A of physics, of course. Amu ku basomesa okuli George William Senoga okulira ebyenjigiriza n'akulira siniya ey'omukaaga Stuart Luyinja boogedde ku bwanguzi bafunye. Omuyizi waffe asinze afunye obubonero 17 ye Nantambi Aisha n'addirwa aba 16 ne 15. N'ekyensinga okwebaliza Katonda nti abayizi baffe bonna bayise bulungi. Tumaze okukakasa eggwanga buli mwaka tukolera ddala bulungi nnyo. Tukusaba otwongere abaana. Guno omwaka tukyayingiriza ddala abaana mu siniya ey'okutaano era tukyabawandiisa. Samuel Mwesigwa omukulu w'essomero lino akakasizza ng'abayizi bayise obulungi ne yeebaza abasomesa olw'amaanyi ge bataddemu ng'ayogedde n'ebintu ebiwenkizo essomero lino byagambye nti bikoze ky'amaanyi okusobozesa abayizi okuyita. Era abazadde abali wabweru eyo mbakoowola mutuwe abaana. Tulina computer lab, tulina science lab, tulina ebizimbe ebimala. Mutuwe abaana mu science tuli bakugu ne arts nayo tuli bakugu. Director w'essomero lino Yonasan Ziribasanga ayogedde ku buwanguzi batuuseeko ne yeebaza abasomesa. Tulina abasomesa ba mulembe abalabirira abaana baffe bulungi. Abasomesa bulungi. Tulina laboratory ennungi. Tulina ebikozesebwa byonna birungi. Abaana ffe bayise bulungi. Abaana batulabira bulungi. Abaana ffe bali bulungi. N'ekyo tubasaba mutwongere abaana. Tujja balabira bulungi nga batukoze ku mulundi guno. Yoku Standard High School ezana ku Lwentebe kubadde kujaganya oluvannyuma lw'abayizi baabwe abaatula ebigezo bya siniya ey'omukaaga okudda nga babiise bulungi. Omwana asooka Kalidi alina points 2 abadde akola BEM abimazeewo byonna. Abalala 7 balina 19 abadde bakola BCM. Essomero lino limaze emyaka 3 mu kisaawe ky'ebyenjigiriza nga emyaka gino gyonna bazze nga bakola bulungi ng'omwogezi waalyo Apollo Sabiti atubuulidde ekyama ekibakuumidde ku ntikko omuli okubudaabuda bulungi abayizi n'ebirala. School bulijjo tukola bulungi sciences lwakuba nti tulina abasomesa abatendeke ate kye bakola bakimanyi. Laboratory zaffe zonna ziri well equipped ne bw'ogendayo kati osanga nti byetaagisa mu laabu mwebiri. Ayogedde ku ngeri abayizi mu ssomero lino gye bakomamu obutonde bw'ensi ekibayamba fumitiriza nga bwe basoma n'ebizimbe ebimala obulungi omuli ekkuumiro ly'ebitabo n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Tukya receiving abaana tukyawandiisa abaana ku ssomero era nnyo mu science combination ne arts combination nga yagwala bifo osobola kutukubira. Akulira abasomerako mu ssomero lino era nga musomesa baawo John Ndiamu agamba olw'obukugu bw'abasomesa kiyamba abaana okutegeera ebibasomesebwa ne bavuganya ku mitendera gyonna mu byenjigiriza. Tuyamba na n'okutusaja batteries and even the staff abasomesa supporting. Amu ku bayizi abasinze okukola obulungi era Yeja Tuhire nga yafunye obubonero 19 ssaako Charity Kala yafunye obubonero 18 nga boogedde ebifuula essomero lino eddungi ne beebaza bonna abayambyeko. I was in Form 6 last year. I did PCM ICT and by God's grace I got 18 points. Neebaza abatisha bange byonna bye baakoze neebaliza ddala abanyamba okujoininga lino essomero. Mr. William Mehere is the director yampa wano basale nesobola okusoma obulungi. I thank God for today and for my results. I got 8 points. Getting 19 points. Doing PCM ICT. I got 17 points.
I thank God.